Chiri baganda bange oye ntuse tuli magere ewa president w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Commander in Chief of Armed Forces ow'ekkumi President Bobi Kyagulanyi Emagere mu White House. Ensonga lwaki gye tuli. Abakulembeze ba Nup okuva mu Kalungu bazze Emagere okugezaako okukyalira omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'okumutegeeza bye bayitamu eyo mu disitulikiti ey'e Kalungu ko n'okumwanjulira enteekateeka eziri underground okulaba nga tusiguukulula nakyemalira ebizibu ebisangiddwa mu nteekateeka zino. Bannaffe bennyini abali mu kibiina abateerimbiseemu ng'ate bakolera nakyemalira byonna ensonga enkulu bazze okuzanja embuga era bano bakulembeddwamu omubaka wa Palamenti owa Kalungu West Sseungu Gonzaga wamu n'omubaka owa Kalungu East ffenna gwe tumanyi obulungi Katabaazi Francis Katongole. Bano okujja kiddiridde okuyaayaana kw'abannakalungu abaalondebwa abakulembeze n'abo ba stakeholder oba abalina omukono ogw'amaanyi mu kibiina kya Nup mu disitulikiti eyo ey'e Kalungu okugamba nti ye nga tuludde okulaba ku pulezidenti nga tulina bye twagala okumugamba nga twandimutunuddeko maaso mu maaso ne twogera ebigambo. Pulezidenti tumulaba ayitawo wano. Pulezidenti twakoma okumulaba nga tuli mu kampeyini. Pulezidenti tumulaba ku TV ate nga tulina ensonga ze twagala tumugambe. Pulezidenti yalagira tuggyeko nakyemalira tukunge tukole buli ekigwanidde okulaba nga tuggyako nakyemalira. Kati bye tukola tubikola ne twetaaga tumuwe ku bye tukozeewo era atuweemu ku magezi tugenda kukizannya tutya labadaba sitayire paka nga tuli Kampala paka nga tuli Ntebe mu Ntebe ne Nakasero. Tuggyeyo omugogge, tuggyeyo omuzingiriiti, tuggyeyo omuzimu, tuggyeyo omusambwa, tuggyeyo Lusesota, tuggyeyo ogwo olumbe Soowaanya Walumbe tibuhabulwa Museveni mu ntebe ya Kyagulanyi tutuuzeemu Kyagulanyi. Eno mu kyalo tumaze okukinyeenya, tumaze okukisennyenta, tumaze okukisibajjiribwa kigumye kinywedde. Abantu bagamba tuli ready okulumba naye kati tulina okubuuliramu ku pulezidenti enteekateeka zaffe nga we ziri era tumubuulire bwe tugenda okkizannya labadaba sitayire ffenna tube nga situvudde ku mulamwa wabula tuggwere Entebe mu Ntebe nakyemalira tumukwakkuleyo. Era nga bagamba tulinamu n'obumulumulu bw'abannaffe abagamba bali naffe naye ate nga balinga abakolera Museveni. Mulimu ne bannaffe abambala enkoofiira emmyufu abatandise okusaasaanya ensimbi empitirivu nga situmanyi wa gye bazijja ng'ate balwana abakulembeze abaalondebwa aba Nup abali mu bifo. Mu kifo ky'okunoonya ebifo ebiriko aba NRM balwana aba NRM ate balwana ba Nup bannaabwe. Bino tulina obigamba pulezidenti nga bawandiikira pulezidenti omukuku gw'ebbaluwa omunene. Dear President, yours Kalungu East leaders Nup Commander tabassaako omukono twayendyetaaze okusisinkana ku nsonga ABCD Bakyadalasapa ko President Kyagulanyi olwalisivinze ebbaluwa n'agamba mmwe bakama bange people power our power sinza kubajeemera bannange mwanguwe bunnambiro wadde engendo ze ŋŋendako okuyongera okuyuuza Museveni okumukendeeza amaanyi kace mpola tumukoonako mpola nga bakkakkana bwe tumumala amaanyi. Nina engendo ze ŋŋendako naye mmwe ab'e Kalungu mwanjiirawo omubiri mwandagala ove ate buli lwempita awo e Lukaya mundaga omuhabbati oguli
extraordinary n'olwekyo siyinza kuba time siyinza kuba makadde at least akadde njakka maama Solomon naye mmwe nkabawe munnange nga bayita emagere era badde teruli busa nga bajja batuuka nga emmotoka zisiiya busiiya nga zonna ziyimba Nup People Power Kalungu zaatuuse magere wa Kyagulanyi ng'abaaniriza awabadde okunywa okulya era buli omu yasindisizza bigere naye ekyasinze obukulu kye kigambo omukulembeze kye yabagambye baasanyuse nnyo okubeerako mu White House nga bw'obalaba era buli omu ng'awaana buwaanyi bannange ntuuseeko mu White House ntuuseeko mu State House wano weewaka wano weewaffe Kyagulanyi Mukama yeebale kuleeta otulaze obuyinza otulaze obuvunaanyizibwa tukwagala nnyo nga batandika omumutemeratemera mu nsonga zaabwe nga bye bali mu kunga program eziri e Kalungu nga bwe batuuse ku ntuuka ezisobola okututuusa entebe mu ntebe nga bavudde e Kalungu byonna nga babimuttotolera ebirungi bye bafunye mu struggle n'ebyo ebikyamu ebikyabalemesa ebikyazingamya struggle e Kalungu abatwerimbiseemu ng'ate balwana ekibiina e Kalungu bonna ne babaloopa n'abakulembeze ba Palamenti abeesuulirayo ogwa Naggamba ku nsonga ezimu nabo ne babaanika ne bamugamba Katabaazi oyo gw'olaba Sseewungu oyo gw'olaba ABCD nga nabo weebali era ne Sseewungu naye n'akikakasa ne Katabaazi nti ye ekyo kye bagambye bwe kiri naye tugenda kikola bwetuti ne bwetuti okukimaliriza byonna omukulembeze n'abiwulira era n'abikkaanyaako n'abawa amagezi bw'ati yabagambye nsanyusa okubalaba mwebale kujja bakama bange okuva e Kalungu mwebale kujja ne babaka bammwe aba Palamenti Sseewungu Joseph Gonzaga owa Kalungu West wamu ne Katabaazi Francis Katongole owa Kalungu East mmwe mwenna abakulembeze abalonde bamobilize baffe abakumiikumi baffe wamu n'abo ba stakeholders oba abalina enkizo mu kibiina kya Nup mu disitulikiti ey'e Kalungu nsanyusa okubalaba mbasiimye nnyo okuba nti mugaanye enteekateeka za nnakyemalira Yoweri Museveni ez'okubatiisatiisa ez'okubagulirira ez'okubasiba ez'okubakkakkanya ne musigala nga muli ku mulamwa gwennyini ogwatuleeta mu struggle okujja nnakyemalira mu ntebe twekwatira obuyinza bw'ensi yaffe tuggyewo omugwira Museveni era omukulembeze n'abasaba nti emirimu gye mukola ngisiima era ngisiimye mwebale mugende mu maaso naye tongera okukubisaamu ku supiidi mpola mpola kake kake twegobeko nnakyemalira era ne mbawa amagezi Kyagulanyi nga yagamba nti n'abawa amagezi ku ngeri gye bagenda okwongera okukwatamu ekintu kino mu nnaku ntono nnyo mu myezi mitono nnyo okulaba nga struggle yaffe eyiseemu nga tweggyeko nnakyemalira Yoweri Museveni omukwasi w'emmundu kanywa musaayi omutemu omubbi omuseegu omugogge walumba essowaanya mu nnaku ntono nnyo mbawadde amagezi ku biki bye balina okukola n'okwongera okuba nga bali wamu kuba kyekisinga obukulu nti mbachallenge nze mbongera okukozesa obumu yokka y'empeke egenda okutuyamba okuggyawo nnakyemalira era ne mbasaba beewale obutalotalo obutazimba obwo bongera okugenda nga bakulyetingamu olw'essente olwa gundi babusangulirewo ddala kuba tebugenda kugasa struggle yaffe tebugenda kugasa mention yaffe entebe mu ntebe bw'ati omukulembeze obubaka bwe ne buggwa n'agamba people power our power we are removing a dictator bw'etyo bye bigambo bya president Kyagulanyi Center Loba Bobi Wine
byagambye bannakalungu nga bamukyaliddeko wali mu State House e Magere era ng'abagabudde okunywa, okulya, okubadde buli kyoyagala kyowali owuliddeko. Bano balidde ne basindisa bigere ne banoonya n'akavu ne basiiga ku mbuto nga bawulira zikkuse nnyo mbu zikendeereko. Ne balyoka beebaka wali mu budde obuweweevu ewa President embuto zikendeereko balyoke badde e Kalungu. Kale libadde essanyu kuba basiimye omukwano President gw'abalaze era ne basuubiza bagenda kulwana okufiirawo paka nga tuli ntebe mu ntebe nga tweddiza obuwanguzi bwaffe. Muyogeeyoge bannakalungu era mukuliko eyo nnyo ewa President Kyagulanyi Ssentamu Loba Bobi Wine e Magere. Suubire kibadde kithufu, kibadde thabbeeyi, kibadde thafu tefeeve. Omukulembeze kyabakoledde nammwe kye mutukoledde mutulwadde ekitiibwa. Bannakalungu asante saana. Ababaka baffe mwebale nnyo Gonzaga Sseewungu ne Katabaazi Paawo Katongole. Muli baakabi, muli babbode. Omukama yaba abatuweera ebisinga. Twongere tusindike paka ntebe mu ntebe.